kati abantu bagina kwebuuza ku ndeku eno naye endeku eno kitegeeza endeku eno bagituuma erinnya nga kitegeeza ayi tondekuliranga bwe kibeera ekita ng'otaddemu ekibeera ekita kitegeeza tontanga abaana kitegeeza abaana nti oli mwana kitegeeza abaana abaliddawo okumaliriza ebyo bali byatamaliriza Dawudi omulangira weyatamu kwange takwate tatamudiro Masi ndio wange chembe yanywanga ne Dawudi simanyi nya kuko kyawandike iyi ne bakola embaga olw'obuwanguzi simanyi yadigina mukawuliya kituufu yasoba anti olaba nabazimanyi bagenda kuwa capati ebyo bibyo ngambi tenani genda okubulinge Obugabu lwange ndolina lungi lwosingira tubamanyi bakwasa bakuba abasinga bonna abajjonkezi bakwasa alosias ngambye alosias nze gwe ngambye nti kati kuba nange njagala nyo ofune lunaku ntandika okujjonkera manye nti kemujjonkedde alosias anyina ngeri erinnya lyemmanyi abasigaye bonna alosias yabasobola gwali awo nti alosias muntu wamaje oba izabaavu mbe tulina asinga namba alosias ngambye asinga okubeera amagi soka kambuzeemu eri ekintu kyonna kyotuli against amateeka agafuuzi koze bina soko olowoozaako nti bagavumenti naye tewali yanki state tenankimako kubanga emanyi bo mwebali bamanyi kikyenko isooka akawolo kaffe tulina freedom of worship mulina eddembe ly'okusinza balubaale bamu olw'okusinza oba bali kukyogera lubaale kuba lubaale omanyi kikitegeeza olina jjajjawo yafa yes olina gwolootako bangamba bululuka omuzimu gulakufiira kitegeeza jjajjawo muki era buli omuntu akufaya mama wange yafa nenyajja kakati kristo kiti yayita faya ng'omuzimu gw'abajjajja beguze bano bakola birungi era bava mu ggulu kati ate bakola birungi musa yatta ku bantu teyafa kyali kirungi waliyo okulungi n'okubi kati taatawo abajjajjawo naye mubi ettaka gwe nakulira yalula naye mubi yakuza ne taata naye mubi naye muki era buli lwomulota okuba ki yakuza ne taata era buli lwomulota okuba ki faya okulirawo endagaano nsazaamu omwoyo gw'okuviirizibwa kankati nenkubuuza musa yatta teyatta kati lwaki yajja eri yesu omutuukirivu atabiraba birala ngo badde obiraba tosooka biisa musoma kigambo nga bwe kiri bayibuli eno manyi nedda sewo bisoose nga tosoose biisamu n'okumasa amasi gundi tosekana njagikuwa ogisomemu oba mugenda gamba naye togisoma n'okumasa amasaakwe kwalinga omusana pulira woli obadde bwe yesibye obamali ku kamera lwaki tetukabasomero nedda sewo tubaleke muhuku oyagala genda nakingova wano oyagala genda namukisana kikolimu kati soma ekyo ogendera omukisa yalina amayembe kati mate munjugira n'amayembe gange alina amayembe gagava kisome bulungi yalina amayembe nga gava mu mukono gwe era omwoyo omwo mwe mwali amaki okukweka amaanyi ge okubawo akalulu soko kubanga bugamba akoleko kimu bulungi bwasigwagwo kankati okinyonyola otya abatuuze ekyo maybe horns like horns kale amayembe galina amaanyi agagawonizo
tekigatta webale nnyo amayembe galina amaanyi tegalina amaanyi genyina amayembe abazadde ekitegeeza ogatizikiza katonda gyajjana abatuwuliriza omwana soda akikkiriza olwaliro nti waliwo amayembe amalungi ag'ekika agagaba ssente era amakuumi akikkiriza ate tokatemamu akikkiriza amayembe amalungi dani okitegedde kiwulidde genda kulira endaku genda mwazi nenda semu wadde biweddeyo yogera nti yogera erinnya nedda semu kisome tosoma kawumpuli guno omugoga kawumpuli yes kawumpuli ng'amukulembedde yatambula ng'akola ki okumukulembera akulembera ani nkuzeeyo ani okakasa zaali abo bannange ndi mu bayibuli ng'akulembere nedda semu yatambula okumukulembera ng'akulembedde ani nedda obusobyeko amagezi kale soka osomo olwokusatu soka oludde olusoma katonda webale nnyo kati wano ddayo ng'akulembedde ani otogenda mu maaso okumukulembera obusaale obw'omuliro ne bufuluma awali ebigere bye. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Yesu yogera kuzo kati lwaki okkiriza byotaliyo kati kkiriza oyo tonda Yesu atulabikira mu biro bwekugamba sokosome onyiro tumaleyo mulimu ebintu ebimu nga balina okuba nga babuuka obadde era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu akola byonna mu byonna. Enjawulo z'okukola weziri nze bwe mba nga nkuma ekyoto Katonda ali omu, bwe mba nga mbansira amazzi Katonda ali omu, bwe mba nga ngaba ennyaanya Katonda ali omu. Kakati ku Sunday eno yabibala abantu bagenda leeta apples era ngenda kati ndi mu nteekateeka ngenda kubanga abamagi eryekirira bedduka mwebyo ebibala okoppa kyali Vatican obusamizo obwali Vatican nga bazika paapa ate kati ate ndi wa Vatican kyoga abantu mu bikopo wano bo tebalina bibala tebalya miyembe nobatunuulira ambuga okugamba kino ekyagula bite kyeyayembe kattakonkoma olabukoze empewo zosibadde ki nga batamidde batya ekivu kigenda bikontana na kanisa okubanga osumba ate nga bikontana bitya n'ekkanisa bitya Yokana B
Mukaana olwokubiri tandikirawo mpulire olunaku olwokusatu ne waba embaga ey'obugole mpulira Mukaana ekyeggaliraaya ne nnyina Yesu yali mpulira olwokubiri Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be embaga mpulira olwokusatu naye omwenge bwe gwaggwaawo mpulira nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina nvinnyo mpulira olwobuna Yesu n'amugamba nti omukyala ompunaana ki Yesu ayiteeta omukyala ompunaana ki omukyala maama omukyala yalina enjogera yempulira ekiseera kyange ekyo tekinnaba kutuuka yali alina byakukola kati olw'abantu bye bafuuse eggwanga naye tekinnaba kutuuka abantu bagenda kulaba ku bintu ebingi ngenda kukola ku nseeni balabe ku mungu omufuuka anti ebyo bye birezinga security concern ndowooza ne security police eno anti kyekyo katalakola ebiri William genda mu maaso genda mu maaso yongera nnyina n'amugamba abaweereza n'agamba abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kyemukola olw'omukaaga waliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutuukiza kw'Abayudaaya buli limu nga liwanvu ensuwa nga 2 oba 3 ensuwa nga 2 oba 3 katwale singa oyingira munda mu kyoto mulimu ensuwa mulimu ensuwa mu kyoto Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuze amazzi amazzi mpulira ne bagajjuza okutuusa ku migo genda maaso olw'omunaana n'abagamba nti musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga ne bamutwalira olw'omwenda awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi awo agafuuse envinnyo n'atamanya byeva mpulira naye abaweereza abaasena amazzi bamanya omugabuzi w'embaga n'ayita awasiza omugole n'amugamba nti buli muntu asooka kussaawo nvinnyo nnungi naye abantu bwe bakkuta n'aloka ssaawo embi naye gwe oterese ennungi okutuusa kaakano 11 kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola mu Kaana eky'eggaliraaya katulira eyaleka ku envinnyo byabakatuliki sibimanyi byabakatuliki ekyo kyosoma ekitabo kyaki kino kyange kiki bayibuli kyogamba bayibuli yakatuliki yawukana neyamu neyabalokole anti go babivunula bulala kati ekyo kivunula envinnyo mubisi mwana soda tubeere spesi tubeere tujeyo obubonerozi wama abali ku kamera envinnyo kyeki gamba waini ey'oluzungu tugijeyo oluzungu egamba ki egamba ki kati waini mu Luganda kyeki omubisi kati ate juice naye oluzungu ngwavu nange ngwavulu kati ate juice tweguddeko abagwamu ate juice kabaka gamba omubisi okukamula omubisi juice kati ate waini kyogera ofuna obubonero bakwawule mu mbuzi gwe mwenge alukapolangalo uliriza alindako eyosindigasema ntwaliendiga baana yakola evinyo mazikulu kati uliriza omanyi kyandiko ekigambye naleka kubiragamba lwaki osooka osensoza nejula kakati kalo nekawooma kulira naye evinyo yava eryani waino yava eryani ani yagikola ekyamagezi tani yakikola Yesu kyogamba osobola okukola kyotategeera osobola okukola kyotategeera kine yali amanyi kakakoze eki yakola kali kennyini yalozaako yakola ke yalozaako era amanyi obuwomi bwako Yesu yanywa kenyi nkuweeko osobola okukola kyotategeera
Omanye kingono juisa yali nedata kale tandika kale oyitege nakola ekintu eyakireka kuli yakirekaku nawulyanga kasufu nnyo n'okusimbukaotenda nagamba basosalejula okitegedde basosa mukane basebyolikakataba ogenda sanga omusumba akugambe nti elubaali buteero ekyo kyali kitegeeza enjiri nti enjiri eyaliwo yali tewoomera abantu yali enjiri yali ewoomera abantu baidero n'olugendo simanyi lugamba waliwo olunyiri olugamba sebo omwenge kudaazi era mulekaani akyama olwebyo talina magezi mpulira luli mu ngero luli mu ngero kati ate kyakigamba oguba mukudaazi wanolaba wano tukkiriza omwenge naye tetukkiriza tamiiro ati obyawula oyawula omwenge netamiiro yes kati kampuli nsobola okulya musumba bayitirivu nnyo nabanywa omwenge tebatamiira naye banywa omwenge abamu batamiira nnyo omwenge oguleka ne bagunyweramu waliwo nowekawaala eyo sijja mwogera omwana alikuwa omulamu waliwo nowekawaala kawala nzemaye ngogera nze simanyi simanyi kati nkugambye kyalo kawaala gwe tomanya kawaala waliwo nowo mundeeba mundeeba yes mundeeba eyo anywa ku mwenge gwe jabogera lumukali jabogera mitavu ezinaddako oba omundeeba gwamanyi omu ku baatuza olukiiko oluvumirira ebikolwa simanyi nze nkugambye mundeeba gwe nze nkubira gwenja kubuulira olina tangible evidence kati wadde ki nkuleetera esimu kwere ku bifaananyi katono nnyo nga waddanga nkulaga vidiyo n'ababeera ku zikasino abasumba vidiyo nziina ekigambo kisoundinga weird si weird si bubi ku kasino kizanyira zaala nga bagenda ekola kusumba bagenda bulira nji obadde ki ontankuula olina ebyamabya nkugambye ebiri kati ate ogambye ekyawandikwa kati ate waliwo ekirala wakati ekigamba omuntu omu tabalimbanga ku ki ekyokunywa oba ekyokulya ekigenze munda naye gwe osabirawo ekigenze munda ekigenze munda ekifuluma kyekyonoona ekigenze munda bakagatawo batyawo ekyonoona naye ekifuluma ekyonoona kakati niwakyo otegedde ekintu ekyo so genda mu Matayo togaana banywi abatamiivu tokwatagana genda mu Matayo 11 olunyiriri 18 Matayo 11 kubanga Yokaana yajjanga talya so nga tanywa mpulira boogera nti aliko dayimooni okitegedde Yokaana yajjanga talya tanywa ng'aliko dayimooni era alisire fiishi si waku bantu genda mu maaso omwana w'omuntu yajjanga alya ani oyo yesu omwana w'omuntu yajja ng'akola ki ng'alya lwaki ogamba nti tomumanyi ng'anywa mpuli yajja ng'akola ki ng'alya ng'akola ki ng'anywa ng'alya ki amazzi kale tugende mu maaso nabo bamazzi ne boogera nti laba omuluvu oyo era omutamiivu webale nnyo olwakola era banga ku bayibuli mpandiike ani omutamiivu muganda mbawulidde okimanyi Yesu yali anywako kankakube ne sikuini abasitekasi ndeeta muganda wange keeko sumba tunaawoza mwelasoda kiki kyosinga okuneewuunyako n'okunjagala oba ekikuneekotyo okuneewuunyako n'okuneewuunyako kyensoka okwagala olina social behaviors physically okukwatagana n'abantu yes obumu pedaga obumu webale nnyo kyenkola nga tokyagala si mulabe nawe olina omuze gwokola nga sikukkiriza simusoso banaga tulina mentality eyo nti oli kyotakkirizamu kibi kati social behavior kati nekyakyenga omunyango bayibuli yaffe eno kukiteeka mu wakati fwe bwe buddukiro bwaffe tulina kukulwanyisa ntukozesaayibuli kyokka boyi bagyefuutikamu kati yesu omuyisa omutani
mazima ngenda mugamba sinze kikyo nawe kyewuliriddeko abegayize kikyo kyewuliriddeko nabbi okyewuliriddeko Yesu Kristo omuyise oba bano bamuyita buyisi mutamini obadde ki yajja ng'alya ng'anywa bakikugambye ng'alya ng'akola ki ng'anywa Yesu yatunywako eviini nga Yesu nesikuvuula mubale ate akuvudde atya olaba ne jjajjaawe yali anywa Dawudi omulangira weyatamu kwangenyi takwate kuyitatamuddiro Manzi dadi wange kyembe yanywanga naye Dawudi simanyi anywa kuko kyawandikibwa yiyi ne bakola embaga olw'obuwanguzi kimanyi yadigina mukawuliya kituufu yasobola anti olaba nabazimbagenda kuwa capati ebyo bibyo ngambi tani genda okubulinge olugambo lwange nolina lungi lwosingira tubamanyi bakolaki bakuba basinga bonna abajonkezi bakwasa alosiyasi ngambya alosiyasi nze gwe ngambye kati kuba nange njagala nyo ofune lunaku ntandika okujjonkera manye nti kemujjonkedde alosiyasi anyina geri erinnya lyemmanyi abasigaye bonna alosiyasi yabasobola gwali abo nita alosiyasi muntu wamaje obayiza abaavu naye tulina asingawo asinga nabaavu alosiyasi ngambye asinga okubeera amagi soka kambuzeemu ekintu kyonna kyokiri agenist amateeka agafubuuzi ozize byenasooka olowoozaako nti ba gavumenti ndowoozi webalizi gavumenti naye tewali yaki state tenakimako kubanga emanyi bo mwebali bamanyi kikyenko bisooka akawolo kaffe tulina freedom of worship mulina eddembe ly'okusinza balubaale bammwe olw'okusinza boba bali kukyogera lubaale kuba lubaale omanyi kikitegeeza mwayitira sorry lubaale mubaka watonde yatonde gulu n'ensi ategede tonde yatonde gulu n'ensi. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. ndabye mukama nga nwanira entalo ez'amaanyi ezisinga obunene ndabye mukama nga nwanira entalo ez'amaanyi ezisinga obunene mundabye oyo tonda w'abajjajjange kanwanira entalo ezisinga obunene ndabye oyo yesu w'eggulukusa amaanyi ezisinga ndabye oyo ndawula nga lwana entalo ezisinga obunene ndabye ekiwanuka n'enkondo ye nga lwana entalo ezisinga obunene ondabye oyo gabudyeri ezisinga obunene ondabye oyo kiwanuka mu bbanga nga wanula abalabe n'abassa wansi era ndabye wamala
banentale zisinga obunene yazirwana nawangula yazirwana Yesu yajonkezi n'abatuyita ebisodde n'abatuyita ebipusi n'abatuyita ebitambo ne Yesu bamuyita omusambwa. Lumba olunaku lwaleero tubajjeko engabo kuba oli awo bonna nzikiriza nja kudda tubaddemu naye nga sokoddemu bakulinsa ekisooka kiyinza gaana bayibuli nziruka bakulinsa ekisooka olinso ekisooka 12 olunyiriri olw'omusango naye buli muntu ayinaki aweebwa okulagirwa kw'omwoyo obwokugasa bino byenkola buza ku bantu ojjeko kusaabiisula bukuyagasa batyangu bafiira obulamu bwabwe bafiira obulamu bwabwe bitya lwaki kyawandiikwa nti baweebwa ebirabo byokugasa genda maaso olw'omunaana yes kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo ekyamagezi empulira n'omulala aweebwa ekigambo ekyaki ekyokutegeeranga mpulira bw'omwoyo oyo okutegeera ku bw'omwoyo bali abantu ogerera kusindi ngo bategeera genda maaso olw'omwenda omulala okukkiriza okitegedde ku bw'omwoyo oyo okukkiriza ku bw'omwoyo oyo nze nenge gyetegeeramu emyoyo ekyo genda maaso n'omulala ebirabo eby'okuwonyanga okitegedde ku bw'omwoyo okuwonyanga abalwadde n'okugobanga emyoyo emibi ku bw'omwoyo oyo mpulira olw'ekkumi yes n'omulala okukolanga ebyamagezi n'omulala okubuuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo okitegedde omulala engeri z'ennimi okitegedde engeri z'ennimi n'omulala engeri ekyana muleke omwana ayita papa we singa ambadde mubi abaana batambula mu malayika eze papa omulabi omwana ayise papa namuwonga era lwaki ogedde oba lwaki ogamba bugamba bangambe njijja n'abaana kati oyo namulya singa nambadde mubi yandiise papa omulabi kyonna kisamifo kya papa owulire lwaki tayise takumanyi naye nze amanyi wempaye enzijanula nnya okakasa nzikuwe tulabe tolikomoyo mubi tolikomeniya gamba kuleka abaana bato bajiki togamba betabamanyi sitamule tamumanyi ali sitamule kyekimulungi olumaleyo n'omulala okuvuunuzanga ennimi mpulira olw'11 naye ebyo byonna omwoyo oyo omu ye abikola mpulira ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala okitegedde ye nga bakolaki nti eri abantu katonda bakakanyaza nga bwe nga bo yabajjako omukono gwe nga buprodakiti yakiina omwoyo n'abakakanyaliza ddala bagenda kuzibu nga bo tebaliroza kubiwoneka batabaagala anti kyekiri kyenkugambe ti bawulira oluvuuvuumo bani bakaboneka basindika abasirikale okukwata Yesu nga bamuyise dayimoni bategeera tunaliko dayimoni lasonga ebigambo yabagamba bali tebabitegeera ekitusumba tetutegeera byogera nawe tebitegeera yakwogera ntuvuge ku kamera nga lwaki nawe tobitegeera biwulira nina ebintu ebimu byenjagala bakole ki bategeera olwaleero nga tumaliriza waliwo ebintu ebimu olwokuba ekintu tokitegeera tekitegeeza ngo kikyamu wabula manya okumanya kwekyo kati abantu bagenda kwebuuza ku ndeku eno naye endeku eno kitegeeza endeku eno bagituuma erinnya nga kitegeeza ayi tondekuliranga bwe kibeera ekita ng'otaddemu ekibeera ekita kitegeeza tontanga abaana kitegeeza abaana nti oli mwana kitegeeza abaana abaliddawo okumaliriza ebyo bali byatamaliriza kyekyoba kyekuyita omwana abaana baliddawo otegera abaana abaliddawo
wayogedde ku muzimu omuzimu kitegeeza omuzi eyajja obuzzi gwoli wano naye waliwo akulimu oyo gwe muzimu yajja nga ye agenda kubeerawo gwe nobawo ovuddewo ye agenda kubeerawo era yaliwo gwe nga tonnabaawo kyova olaba boogera ne bagamba nti bakukebera baga entuusi girakuba nti oli kaweddemu oba olinagamba omwoyo agulamuza kisoba rest in peace may his soul rest omuzimu gwe gumule mirembe osigere ekintu kitegeeza gwe eyajja omuzimu gwe akoze eki kyovulaba omuntu yafudde bamuyita omugenzi eyagenda omugenzi osigedde ekintu ekyo omwoyo gwe kimuyita omwoyo omukitegeeza omwoyo omu kwoyo ali mu nsi omwoyo omu kwoyo ali mu nsi kitegeeza gwe oli wano oli mu nsi ne wali wakulimu omu kwoyo ali mu nsi gwe wali wakulimu ng'ali omu kugwe ali mu nsi omwoyo ali mu nsi omwoyo ali mu omwoyo webale nnyo omwoyo omwoyo ali mu nsi ebintu ebyo kyekyo ddi kyetukwekubakatonda kyana yesu bamubuuza ebintu ebyayogera jawa nagambako ekyawandiikibwa kya yokaana 3 nikodemasi yajja n'abuuza yesu bino eno bisoboka bitya omuntu asobola okuddamu mu buto kati nganze omukadde nkisobola okuddamu mu buto wamange nzaalibwa okitekedde kyamusukkako namugamba omuntu asobola kuyingira wakapautunda nga tazaaliddwa mulundi lwakubiri amazzi neki n'omwoyo omanyi kyekitegeeza okubatiza kiki kakati bakubatizamu oluddawa anti oludda mwala ogwawa gwali waffe tebayitayo okimanya babatiza mu swimming pool babatiza mu nyanja naye tekiriwo kigambira nti no tubatirize mu nyanja mu lake wabula river omugga babatiriza mu mugga pondi ekibayita ekidiba ekyo kirina okuba nga kwolesebwako nga bwolaba ekiri mu yokaana 5 malayika mukama yajjanga n'afuukuula amazzi eyasookanga okugwamu n'awonyezebwa itiwoza pondi kyali kidiba naye okubatiza kwenyini okubatiza birina kuba mugga river omugga mbatizira nteekateeka okubatiza mbatiriza mu mugga lwaki mugga kubanga omala okubatiza kitegeeza okujjako ebibi byo byonna nebikulukuta nebigenda naye wakubatiza mu nyanja ebibiro byetondi bamala ne baganunamu ne gagenda anti kulira gagenda mu kakati bikomawo kategedde kava kakati ekibuuzo kyo kizzeemu asayo jimpadde teri kyenali kubuuziza n'olemerwa kuddamu okakasa but the question is always is it the right answer naye nga wemba nkuwadde ansa nenkuwa n'ekyawandiikibwa kyako lwaki nga tekiba kituufu kyakyo kakati so abaliyo bonna nebibakola kati wetu bayita obusamize nakikunyonyola kitegeeza kusamize ebibi kubanga omuze gwonna guba muki era ko olwanyonyola katani neyita omusamize era oli busamize emizembe ebisigikola anti tebakibba no gwe akifuna obubi kitegeeza omuze gwonna musamize emize mibi giteke wansi omuze gwonna guba muki mubi empisa zennungi omuze gwe guba omubi empisa okitegedde omuze gwe guba omubi kitera kukola kusamize biri tukulaba omwana singa olaba kyokola kubanga okola osamba bulungi omupiira obanga oli mugizi ani yali mugezi ewa kibalina naye singa obamu engalo empanvu kubba kola kibagamba okwamu omugenzi yajawa ewanga ani yali amukola muntu aliko ewaabwe osamize basiibule tujja baddira so n'olwensonga eyo nebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi oyo Katonda wabajjajjaffe era mwebaza okuneesigisa amaanyi ge mwebaza okuneesigisa amagezi okumanya n'okutegeera
era bwenna bannayuganda abali eyo abafrika bwenna abali eyo ke kaseera tudde mwatonda tonda gulunensi tonda wabajjajjaffe era mbabuulira mazima ekyaleeta bwe muyita yesu nze mwemuyita yeshuwa kyali kuzza baana ba isirayiri ku buwangwa n'ennono obwabwe kyova bamuyita era yonovu juda empologoma ya yuda kubanga yuda kyekyali ekika kyavaamu gwe olwaleero kika kikyovaamu olwaleero mwerabidde muddidde ebyammwe mubiyise sikaali muddiddeyo mumuyise ebyemizimu mukigize emyoyo emyukwa emizimu balinawe kakule emizimu waliwo emizimu emibi n'emirungi kakati ebyammwe mubivuddeko yuba nti nkibanyonyole ntya naye tolina ngeri yonna tewali ngeri yonna gyogenda kuyita mu nsimu nagyogenda kubeeramu bulungi nga tokkiriza katonda yatonda eggulu n'ensi katonda w'abajjajjaabo yensonga lwaki bw'oba oloota mu lulimi lwo toloota mu luzungu toloota mu luwalabu era nebaza omwana soda musaba katonda w'abajjajjaffe akumbula omuso gw'amaani abali eyo mwenna abasumba nga munzijonkera zisijja bajjonkera wabula mugulete foni kyonna kyebapulaninga ndi mweteefuteefu kubanga ne yesu gwempita yeshuwa yali mweteefuteefu gyebali akabadde kabaso nolwensonga eyo njagala baleke ekyaliwo nti basome Luka 2:28 nga tumaliriza awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nga wayise ennaku 8 n'atwala Peetero ne Yokaana ne Yakobo n'alinnya ku lusozi okusaba 29 awo bwe yali ng'asaba ekifaananyi ky'amaaso ge ne kiba kirala n'ekyambalo kye ne kiba kyeru nga kimasamasa olwasaba kale laba abantu babiri ne boogera naye abo baali Musa ne Eriya abo baali kyali kye abasumba nda batiddemu kyali kye kyali kye abantu babiri myoyo gyabwe oba toyise mwoyo oyinza kita omuntu wafa kiki ekibeerawo muzimu kanayise togamba kanayise oyina jjajjawo yafa yes oyina gwolootako bangamba gwoloota omuzimu gwakufiira kitegeeza jjajjawo muki era buli omulota fire mama wange yafa nemujja kakati yesu kiti yayita fire ng'omuzimu gw'abajjajjabe guze bano bakola birungi era bava mu ggulu kati ate bakola birungi musa yatta ku bantu teyafa kyali kirungi waliyo okulungi n'okubi ati taatawo abajjajjawo naye mubi ettaka kwenakulira yaligula naye mubi yakuza ne taata naye mubi naye muki era buli lwomulota okuba ki yakuza ne taata era buli lwomulota okuba ki fire okutulirawo endagaano nsazaamu omwoyo gw'okufiirizibwa kankati nenkubuuza musa yatta teyatta kati lwaki yajja eri yesu omutuukirivu okategedde okategedde bulungi akakonge kategedde ne kakonsepti kaba kati njagala beetereze nakugambye emizimu n'ebisambu amenyeevu Export TV to the world.